mu July wa 2024 waliwo kye bayita UN Group of Experts on DRC ekibinja ekyabakugu aba United Nations abatunulira ensonga nga bwe zigenda mu DRC kyafulumya report namutayika ng'egamba nti Uganda yeyimiridde wakati w'okuwagira abayeekera ba M23 abali mu kulwana e Congo era nti tekoma bukomi kubaagaliza buwanguzi naye bayambira ddala mu kufuna ebirwanyisibwa ebyetaago recruitment n'ekirala kye bateekawo nti okubatololeetinga nga bonoga nti bano balina beesi gye badduka ne boorganizingira naye ng'oli abatidde ku ki ku liiso. Uganda yaddamu statement eyo n'egamba nti aba United Nations be bayogedde biri laughable, baseless and illogical. Aboogezi b'eggye lyaffe, aboogezi b'ebyokwerinda no baga nti bali bye boogedde bisesa tebirina webisinziira tebiriko mutwe na magulu ate illogical tebikwatagana nakola ki nakukwatagana. Olwaleero omutwitinzi Kafulu Muna X yatwitinze n'agamba ng'amagye gadivansinga n'agamba nti omwoto gwa waka mugende tubalaba tubawagira ya mwe baffe ayogera ebyo eno muduumizi w'amagye fe tuyinza omanyi fe tuyinza okumulabira wano naye mu mawanga amalala bakitwalira ddala nti eyo Uganda yennyini awo yeekola ki nti Uganda ffenna batulabanga ffenna abayise ku kkubo nga tukuba endulu nga tugamba abayeekera bali timugende maaso ku tweet X kakati era olwaleero mu Parliament ekivuddeyo ennyo nga kigamba tinaye enkola y'omukulu eno tetutadde nnyo ku bunkenkenge eggwanga ey'ogendanga nga buli ntalo we ziri omuduumizi wava ow'amagye alaga lwatu nti ffe tuli ku sayidi eno n'awateetaagisa naddala nga wakyaliwo ne reporting eno bali abayeekera bagenda batta bantu gwanga ddamba balitabangudde kati eri ekinshasha abantu kwe kuyiika kw'embase yaffe ne bagikuma omuliro. Kinajjukirwa nti entalo ze tuludde nga tulwanira e Congo batusingisa emisango Uganda ne bagiragira okusasula milioni 325 eza dola ng'ezisasula Congo ezo sente nno mpitirivu nnyo. Ekyo nga kiwedde omuntu abuuza nti ye Congo bwe tuba nga olutalo lwayo lutukutteko nnyo tujjayo ki. Waliwo lipoota endala eraga nti Uganda ku bwayo kati nga mu mwaka oguwedde yasima golodi 2.9 tons 2,209 sikyekyo tons 2,209 tinaye bwe yatuuka mu katale zambali owulira Uganda muno twasima golodi 2.9 tons naye ku katale k'ensi yonna twatundayo golodi tons 30.2 kati nga kiringa ekigamba nti golodi waffe mu kkubo yagenda azaala kubanga ffe eno ewaffe ku ttale twalaga nti twasima tons 2.9 naye bwe twatuuka katale k'ensi yonna twatundayo tons 30.2 kati nga waliwo ebirumizibwa nti Uganda ate mu nkola ya bwassekinnoomu eri mu bunyaguluzi bwa byabugagga bya Congo naye waliwo ensi ezimu nno za muliraano mbu bwe ziba zirina ke zifunye Congo zitunda ziza ku consolidated fund naye wano e Uganda kati waliwo no gwe bawadde obwa Major Gen eggulo limu luno gwendabye waliwo ennaku zimu yalwana olutalawo nga balwanira golodi gwe nakuguziza golodi wange mwogezi w'amagye naguziza golodi wange nedda wampadde mu bicupuli nti abannayuganda bagenda eri abanyaganga bo bantu
sigamba mbu neggwanga Uganda litaddemu amaanyi liri mu ntalo liri ku making Uganda great again kale owulidde n'olwekyo ssebo kunoonya tweet no jonga ndokasi nagiraba ku kibanja kya munna tweetinga atera okutweetinga n'olwekyo yalabikako eyo nze okuva lwe yavaayo nze nalinga ŋŋaana nga bwe ndaba twiti ezimu nga ŋŋamba nti omukulu asobola okutwitinga kino naye kasita yavaayo n'agamba mbu ate oluusi siba siriyasi biki sikyakirinamu kubuusabuusa nti ebyo ebintu bw'aba si yabikoze bimufaanana kakati kyenjagala okugamba nti kiba kya nnaku nnyo okubeera mu nsi nga mulimu abantu abawakula entalo ku mawanga ag'omuliraano kubanga olutalo ng'oggyeko okutuleetera bannaffe ab'ekkongo nabo tubaagaliza obulamu n'okubeera obulungi naye zisobola okuvuga eri ne zimalira eno kubanga bagamba bw'ogobanga musajja munno olekangamu aganaakola ki aganaakuza kyo kye tubuuza kino ki waliwo ennaku ezimu Uganda we yagenda neeyingira ne batugamba operation nti waliwo abatuyeekera betufubutula betutwala eri tugende tubakubira eyo bafubutuse eno tubakuba eri ekongo teriyo security emala abatuyeekera bagendayo naye wabaawo report eziri credible ngene ya United Nations nga zitulumiriza naye nga tewaliwo avaayo mu butongole newankubadde eriffe mu parliament okutunyonyola butongole eggwanga lyaffe lyekuusa litya mu ntalo zino ezirimu nekitta abantu n'okubonaabona kw'abantu okungi e Congo era okutuusa ddi aba entalo ezo we zirigwereeyo era n'ennaku eneemu gye tulaba si yakuba nti nno ne ssente zaalibadde zikola ebintu ebirala mu ggwanga tuzimaliriza ate tuwerekereza entalo ng'ate biva mu ntalo eyo tewaliwo kijja ku lwa ggwanga wabula bannaffe basekinoomu okwegagawalizaamu kulimba ffenna kubuusa maaso ne gavumenti ya Congo erina obunafu naddala okituuka kuba minorities lwakitondeka n'enzimba ne gavumenti ya Congo erina obunafu Congo erina tribes eziwera 45 naye nabo balinamu obunafu kubanga abamu aba M23 abasirikale bakamanda baali basirikale b'eggye lya Congo abamu ne basurviving assassinations ne badduka naye kakati ensobi wegira wali wano President Museveni osanga ne munywanyi we owe Rwanda buta acting nga basajja bakulu kulaba bakwatagana ne mukulu munnaabwe we Congo okumalawo omulumulo obwo bone ban manipulating abanalwanda be Congo abanyigirizibwa babakozese okufuna ebyabwe natidde nnyo we nalayo General Kagame ng'agamba nti affe M23 eri Congo si yaffe bava Uganda kyadde kitiisa. You see, President Museveni ne gavumenti ye balina kye balowooza nti Congo ya bulabe ku byokwerinda bya Uganda. Tewali gavumenti, Congo is a continent, not well governed, wali ebinja byabayeekera ebisobola okutuusa obulabe ku Uganda. Zambali enkola President Museveni gyakola yadiba tekyali ku mulembe nti Congo nsuubirayo wandabawo vacuum ya security therefore wasobola okugroupingira yabayeekera ne banumba therefore ntwali trillions 2 n'emizinga nkube ebibira nkube enkima nkube kinkube nga kyebakola mu operations tujja byadiba. Ensi zonna world over badda ku kye tuyita porcupine strategy. Porcupine okimanyi namunungu okimanyi namunungu kasolo kalina amaggwa mangi empologoma terya namunungu nga kajjayo amaggwa. Good, you are investing in security domestically nga it is a porcupine, you turn a country into a porcupine nga buli oli tasobola kuliyingira oba oyagala oba takola ki ebyo ebyokulowooza nti nsuubira ADF baani kati kankume mu Banyarwanda b'e Congo omuliro bagende balumbe eyo wonna bankubire ku bire eyo banteereyo buffer zone ebyo byadiba. Bannange bakikonyeeko naye nga bo okusinga batya hot pursuit eyinza okuva mu mawanga ga Sadaka.
ekyo weekiri kuba kyali kibaddewo. Ojjukira Kabila senior baali bagezaako muwamba ekinshasha Angola ne Zimbabwe lwomushana gonsinga okumanya ebyobusirikale Angola ne Zimbabwe ne zireeta ennyonyi ne bakuba bubi buli ayaliwo exactly ne batunaaza omuliro ne Uganda twaliyo silent ne tufubutuka hot pursuit kyangu nnyo ene slight mistake wait gwe ne maje ga Tanzania gogage batanalumba ene sabotua yes ene sabotua history echuka ene sabotua asobola okuluza mwaga ga Tanzania gwe gogamba ebikompola atogo manyi gote gasiba bikweya e hot pursuit ne batusanga wano ekyokubiri torture is training mumuve ku ebyo mulowooza nti sadaka biki nga munafu y'abakongo abantu buli abeetika emigugu buli ddakiika naye nga buli abeetisa emigugu bamanyi Uganda buli abeetika emigugu Uganda bantu babe bafa Uganda abaana baguba nagamba taata yafudde wakisifa ne bano kyekijja Congo it is easy Congo kurecruiting abasirikale emitwalo 3 ne batu overrunning ekyo kyangu so nze njagala kusaba president with all due respect binabireke ebyekyekera byaggwako tulumbe egindi sente ezakozesebwa mu operation Sujja zizimba mulago nga 8 yes tontunulira byaggwako ate kati ona kitabudde Kongo onamanya olunyankole mpulira atolotoma orutahwire ruhemure manzi orutahwire kata oshonyumye awogenze ngeno okufuka modale tukombe mu byetegeera iwale boli atari machini bano bayina olugero wetutu nozo bara abanyamulenge yagadde muwogero agero okutegeera naye nange muzemu mu lugero lwewaabwe ibyo nyini orutahwire uloba nga teruwedde nga terukomye gwe muyita omuzira rumuswaza orutahwire ruhemure manzi kati olina naye nambudamu ndozo walayo kyatuuseko besigi ante naye entalo ze teziggwa ngambye save me from this man okay kakati because he knows the truth yes kakati njaga kutegeeza President Museveni agezezaako okwefuula Jackie Chan wa region walabako filimu za Jackie Chan oba za Rembo yesibye ku Congo ejja kutufuukira ekizibu gutegedde bulungi